agamba nti kaggwamu kaweddemu nateera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Sheilah Gashumba nabwe kityo yasobodde okuba nti atambulamu yalese God's plan oba God's plan yamulese olw'ensonga ezimu oba endala. Bad Black agamba nti God's plan yakoze kibi nnyo okubanga Sheilah Gashumba yali amuleetera abawa ne bahavinga threesome, yali abaleetera abawa ne bahavinga group sex oba nga abaleetera abawala abasobola okumalako God's plan ekyoyoyo ekimubeerako mpola mpola. Agamba nti Sheilah ya going extra mile ogezako kuba nti amaintaininga omusajja ono naye omusajja ono teyalisobodde nti tyasobodde kuba nti byonna abiraba n'asobola okuba nti amuleka mpola mpola. Bingi nno ebigenda mu maaso n'okuba nti bitambula era tugenda kuba nti tubikutuusaako apparently. Lwaki Sheilah Gashumba ne God's plan bayawukanye? Bad Black agambye eki n'ebintu ebirala bingi nnyo. Ate era tukaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bampitantambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior. Weebale kuba nti otambula naffe ebbanga lyonna, weebale kuba nti otwagala. Omukyala mukulu w'emyaka 24 gyokka egy'obukulu, 23 24 gyokka egy'obukulu. Omukyala ono si mulala bamuyita Sheilah Gashumba. Nawe kityo mukyala watu ali mu maziga, tali mu maziga kubanga yafunye dda baby, yafunye dda boy mupya. Wetwogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Sheilah Gashumba n'omukulu amanyikiddwa nga Ali Lwanga abasinga gumuyita God's plan. Nawe kityo ekintu kyabwe kyayise over the weekend. Bano nno basobola okuba nti beefuna wali eri ku club governor. Omwezi gwali gwa 2 omwezi gwali gwa 2 mu 2019 ne batandika okuba nti balinkinga up, ne batandika okuba nti badetinga. Wano nno omuvubuka amanyikiddwa nga God's plan yali yakadipotingwa nga ava mu ggwanga lya Bungereza. Basobola okuba nti batandika obulamu bwabwe era nga basobola okuba nti intaneti egenda mu maaso n'okuba nti ewuuma, kubanga omugagga ono yasooka najja oba omuvubuka ono yajjamu n'essente ezatandika, n'atandika okumansa site yonna, n'atandika okuba nti atandika okuzimansa era abakyala bangi abagenda mu maaso n'okuba nti bamwetanira. Wabula nga ate Sheilah Gashumba yasobola okuba nti amubeeramu mpola mpola. Wano nno basobola okuba nti ebintu bingi ebyali bitambula, speaker apartments basengisa okuva eri bali basobola okutera okumala mwaka nga mulamba, but all in all it wasn't that much. Waliwo ebigendero oba ebirala saategeera. Now Sheilah bafuna obuzibu ne Amanda y'omu ku bakyala God's plan bwe yatandise okuba nti adetinga bato nefuuka bato ku social media. Sheilah n'akaaba amaziga aga buli kika naye basobola okuba nti reunitinga mpola mpola. Amanda amujjukire nti era yakaabya ne Zara Toto ku Donsolo, omukyalo emuddugavu mulungi nnyo, be bamu ku bantu abakyasinze okuba nti batambuza oba n'okuba nti batunda ebintu ebyo emboozi z'ekikulu mpola mpola mu kibuga Kampala. Then recently babadde bigenda bulungi mu karantini, bazzeemu mpola mpola ng'omukwano ogubagiza mu kabu naye ate bakitadde. God's plan yatadde Sheilah Gashumba, bonna beerazeeko mpola mpola. God's plan yalaze omukyalo omupya ku Snapchat, then ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Sheilah Gashumba n'alaga ng'akiisinga omusajja omulala. Whereby bano bonna bagenza okukituukako over the weekend nga buli omu ali ready, ng'amanye oli ayagala gundi, oli akola kino, oli akola kiri, nga they are already set era nga buli kimu kyaggwa dda. Now Bad Black avudde n'agamba nti ye yekka yasobola okuba nti agatta God's plan ne Sheilah Gashumba. However much agambye nti Sheilah Gashumba ne God's plan musajja mubi kubanga omuwala ono amwagalidde muwala kumpe emyaka 3 nga bali mu mukwano gw'ekimemete, naye ate teyasobola kuba nti oba oliawo amukwatibwa ekisa n'atamusitulawo mu myaka 3 tamwadde yadde ka engagement ring, yadde okuba nti amwanjula oba oliawo mu bazadde be, wabula omuvubuka ono abadde asmashinganga Sheilah mu bubba mpola mpola. Bad Black avudde n'ategeeza nti Sheilah Gashumba agezezako okukola ebintu byonna okukuuma omusajja. Batandika n'okuba nti bafuna emboozi z'ekikulu mu guruupu
ng'agamba nti omusajja takkuta kaboozi n'atandika okuleeta mikwano gye ne baavinga akaboozi k'ekikulu mu guruupu, era nga ono nno abadde tafuna ebyo bye muyita oba biki ebyo, abadde afuna abantu nga 3 nga beebaka nabo mu buliri oba 4 okusobola okunyumirwa bulungi gemu, kubanga bushe yatuuka ekiseera ng'alowooza oba abwa God's plan kwe kutandika okumuleetera mikwano gye ne batandika okuhavinga fan ow'ekintu ekikulu nga bakuleeza emboozi. Ate byonna babikola omusajja agenda mu maaso n'okuba nti alaba emiwaatwa mu baana abawala, kwe kugenda mu maaso n'okusala okuba nti oba oliawo afuna ddiiru endala. Era nga bannange, era nga wetwogerera God's plan yatambuddemu, yafunye omukyala omupya, yafunye addemu omulala mpola mpola, ne Sheilah Gashumba yasazeewo okuba nti akita, yafunye boyo omulala, basazeewo okuba nti beekisinga. Bad Black agamba nti God's plan yalimba nnyo okusuulawo omwana kuba omwana abaddewo, era n'avaayo neyagamba n'ogamba nti ye yekka yasobola okuba nti abatabaganya okusobola okuba nti bano bonna babiri babeerawo. Weerale kutambula naffe, bampita ntambi Jimson Richbert Maxud Junior, atwegweko mu Uganda mu next episode.